abatulaba mwenna ku SK Media banaye nyongera okubaaniriza n'okubagamba nti Happy New Year. Sebanyidire tunakoma kukyogera kuba buli gwobadde tewalabako nga wakoma kumulaba mwaka guli bw'omusango omugamba bugambi Happy New Year. Nange Matayo nasemba kumulaba mwaka mukadde kati tuli mu mupya 2024 twayogera ebigambo bingi omwaka guli era bwe kiri ebimu byatuukiridde twabirabye jjojjoozi simanyi oba abantu babadde bagobera naye tujja kubayisizaamu nze mbalage source we byavudde mbajjukize n'ebye twayogera ku mulundi guli abamu obutambi mulabye ku TikTok nga tulangirira nti kino twakyogera kituukiridde. Kale mbaaniriza nnyo ndowooza buli kimu mukiraba kiri mu ngeri mpya era tugenda kuba bapya nnyo omwaka guno n'engeri gye tugenda okuweerezaamu egenda kubanga yanjawulo nnyo. Matayo abantu babo babuuzeeko muli mutya mwena mbaaniriza mu mwaka omupya twasembayo ndowooza okudda ku wano okuwayamu ng'omwaka tubulayo ennaku nga 6 tugusiibule naye naffe tubaddeyo nga tuli mu kuyiriba ebino eby'emirimu naye tetuwummula so gye tuli ebintu bikyuse ebintu byetuze nga twogera abamu mubiraba abamu mubiraba ate ebintu bingi era byetwayongeddeko okutegeera mu research ezimu ze twabaddemu era nga tugenda kuba tubitegeera leero. Omwaka oguwedde ekintu ndooza highlight enkulu gye twayogerako yali wayogera ku solar flares zaabaddewo wiiki eri so ndooza ekyo oba baakirabye kyeraba abamu n'abatanakiraba baakirabye kubanga Abamerika bagambye nti omuntu alina sente mu banka nga nyingi asobola okujjayo ezimu n'aterekako ewaka kubanga eriyo satellite zigenda okugwa naye system bugenda kukya ku makya system ekyuke lumu ng'essimu tezikola ng'ebinyonyi tezikyatambula buli kintu ekikozesa nga network y'ekyansi ng'evuddeko abantu tebakyatwota buliro bwe bati bwekiri era ndowooza abasinga bajja kuba bategeera mu mitwe lwakuba nti bino ebintu buli woyogera omuntu aba alowooza oba biri mu myaka 9 mu maaso kasookedde tuyingira guno omwaka nze embeera eriwo mugiraba nti si ya nkuba si ya musana omusana gubeera obwegutu n'embeera ya kisiraani nnyo 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 ddala wakyogerako nti January ono tera kubaamu nkuba mwezi gwa kasana nnyo era omusana gugenda kutandika naye bwe gunaatandika buno obudde buliwo kati bulinga bwa kisiraani so ekirungi nti n'abantu bakirabye eri abantu abansinga nze emyaka naye nga tebalabangako January afaanana bw'ati so abantu bamanye nti ensi ejja ekyuka mpola era embeera eno gye twayogerako emabega nenga nti eriyo ekiro ekiri waggulu kiringa bbiya kati nakyo bwe kiri gye embeera eriba bweti kati okugeza nti buno obudde nga bwe buli mu myaka nga5 ebyobugagga ebimu ebirabikira Kongo bigenda ate kulabikira wano e Uganda bwe kinaabeera naye era nti enkyukakyuka bwe zigenda okubeera kubanga ndina gundi gye nabadde nkolako research nga side ze mu Panama Thailand mu Congo mu Uganda side ze ne Tororo ne mu Rwanda eriyo ebitundu nga enkuba ne bwe naatonya okumala emyaka 10 ng'emmere esobola osigala ng'ebala ng'ekula nga tewali na musana naye ettaka eddala nga weekwatirako bweteefiirawo olw'amazzi si wano Buganda tewali era wano bijja kufa
ettaka erigenda okuba nga lisobola okukola ekyo lijja kuba etororo. So ebintu ebyo ebimu ku bye nabadde neetegerezaamu kubanga saawa zino ekyandeetera oluusi okukola ofiisi nga njagala mbere nga nawe nconcentratingira nga buli kintu kubanga embeera ejja mu maaso abantu abasinga twamanyira ebintu ebiriwo kati ate nga byebikyamu nti omuntu okeera neweteeka ku stress biki kati saawa ya leero eno embeera gye tulimu yesobola okumensioninga omuntu nti twayingidde omwaka omupya kubanga gwewuunyisa naye emyaka emirala oyingira omwaka omupya era omusaana gusigala gwaka tebaako kabonere naye kati guno nze kiyinza okugamba nti tuyinza okugamba nti twavudde mu mwaka ogusooka ne tudda mu gwokubiri naye biri ebirala ebanga fe abakyeteekamu nti leero tuli mu 2024 naye teri nkyukakyuka yamaanyi ebeerawo naye kati enkyukakyuka erabika. So nagezezaako okwetegereza era ndina negundi gyena omanyi kati saawa zino nimukwetegereza bintu ki ebinaakolebwa singa tunaaba tuvudde tuli mu myaka 10 okuva kati nga tekinologi tekyaliwo bino ebintu byetukozesa tetugenda kuddamu kubeera na internet oba banaakola yawe endala nezigenda kati ebyo ebigenda okukolebwa byendi mu kuyiiya kati okumanya kati then bwemanya bwemba nakyensoboddewo in fact nina gundi project gye nabadde ntandiseewo njagala yaffe ya L40 njagala tugenda kuzimba kindabanga nyuki njagala kuzimba generator nga zino ze bakozesa ku mirimu gy'abantu industrial generator zino entonotono generator za bulijjo naye nga esobola okukozesa amazzi nejjamu amasanyalaze. Matayo eyo ogenda kugikola otyo? Sisitemu yaayo nagenza okwetegereza mu myaka 10 bajja kuba batandise okuyiiya ebimu ku bintu ebifaanana bwe bityo singa embeera yandibadde tetabanguse. Kati bino kuba byekubidde ng'onawe wakijje n'ogamba tunaakola ekyefaananyiriza ekyaba teriyo yakirowooza nakirowooza wabula wano nasize lumulumu kati nengata wano singa n'abangikoze ng'ewedde esobola okufulumya amasanyalaze nefulumizaako ne oxygen nga generator oxygen naye ajja kuba wabuzibu okufuna bwe kiri kubanga amazzi agamu gajja kubeeramu bikemiko amazzi agamu gajja kuba gakyuse nga siga bulijjo nga gano ge tulina so nagezezaako okudesign njagala njikole nga efulumya ng'oyiwamu buyi just mazzi nga yo nepampinga nefulumya amasanyalaze ne oxygen era lwakuba nti ogenda giteekamu engeri ya turbines era ekyo kasita naawe lwakuba okitegeddeko naye kwegamba ndaba bulabi naye pressure tekineetaaga so omanyi ebintu byetwolekera kati mu maaso byetaagamu amagezi mangi ovalaba eno life for tomorrow tudesigningira bulamu bwanca eno project bwetunagikola kuba saawa ya leero negana amafuta agaliho yima singa embeera eneeba esajjuse tuyinza obutagakozesa nga bwetusuubira nanti ekisaawe kijja kuzimba kubanga kati obangambe nti embeera ejja tejja kuba wakyanya kugasimayo naye Matayo manyi nti byetwogera byakiralo bwe kiri era bwe bakisuubira omanyi nti abantu byakisirusiru tebiri mu magezi bwongamba otya nti ogenda kukola generator y'amazzi kati waliwo ebintu obangambe ntya
kangereze warabyeko ku nkuba eyatonye nga ya black nagirabye busi abantu ne balembeka awo itamu naye nga amazzi maddugavu ate wabindabulako gavumenti yagambye mbu mika gya waggulu mbu kirabika zino factory kati nange kyenabadde njagala okwebuuza tebagifunangako kati bwe banga byabadde factory omuka gwokyeri ne gayiika eno kati gavumenti eddemu ebanyonyola embeera lwaki january eri bweti obudde nga tebutegeerebatugamba mu press conference emu abakulu abo nti eyo enkuba gye mulaba mu january netandise balimba akasana kajja mukeetegekere tugenda kumumalako gwomusana gujja naye ate eno embeera eyasoose okujja eringa Kisiraani kale ngambe nti Kabonero Katonda yakukolimidde yabakolimidde lwa abasinga lwa mbeera zaabwe zitya nti ebintu byetukola si bye tulina okukola twava dda ku bwa Katonda kubanga bwoba weetegereza ensi eno saawa ya leero buli kintu kyonna ekiriwo kyonna kirimu chemical okusinga kirimu chemical kitegeera so ne wansi mu ttaka ettaka lyandibadde ng'erikola nga lyo ng'amaanyi gaalyo nalyo lyayingirirwa kitegeera so okwo kwe nasinzire nendaba nti gye tujja nawogamba nti saawa yaleo twetaaga abantu ng'asobola okukeera saawa zino education zandibadde zisomesa abaana okukolera okuzimba amaato okubajja okuzimba ebintu ng'ebyo amagezi aga survival tugateekeko geego era nze nekyasinze okukola eno project eyinza okuba nga eriyo abantu waliyo abaana bakola nowula nti oli yakoze ennyonyi yakoze eki nowula nti munaku 2 bamubuzizaawo bamuse nga bwenagamba omwana oli yakola omuzinga ehoima 2014 polisi nemuwamba so nze eriyo abalina abayinza okuba nga basobola okukola nga kino obanga tebakisobola naye nga sobola okubayigiriza nga muwa idea nga sobola okizimba kati nze engeri gyemba nconcentratinga ku bintu gyemba nkola ku bintu bingi so neetaagayo ku baana abalina ebitone kubanga ensonga lwaki twakola n'ekitongole kino nti omuntu yenna alina ekitone osobola okuyiiya eddagala naye ng'otya gavumenti osobola okujja ffe ne tubeera wano netubaako kyetuyiiya kugamba obangambe nti tugenda mu dduuka oba mu katale n'ogula eno esaati ng'eriko made in China kati naffe twagala tufulumye nga kiriko made in Uganda. Togenda kutusibya Matayo. Ani anatusiba? Bagamba tuyiye ebitali mu mateeka. Ebitali mu mateeka wa mu Uganda. Tutandika okukola generator. Tujja gikola ate ffe tugiwa gavumenti ya kuyamba nze ne family yange ya kuyamba nze nabe. Gireke. Ffe tukole byaffe. Naye tekibe kya bbeeyi nnyo okukola gundi eno. Eno generator bwe tunabanga tumaze ogi lwakuba nti kati tetunaba kwesobora sinaba kwesobora okuteekamu okufuna gundi test zenina okukozesa ng'ebyo biwaya biki naye bwe naaba maze ogigezesa kubanga gyenjagala okuconcentratingako wakiri guno omwaka bwe gunagendera okuggwera nga bwe naaba nfunye obusobozi nga ndina wentuuse njagala tugenda tuka 225 ng'ewedde bwenegwa ejja kubeera bikanga generator endala naye ng'eya bulijjo naye system gye tugenda ogizimbiramu system gyenjagala okuteekamu ejja kuba yanjawulo era ne logo bwe naateekako ejja kuba nga omuntu ne bwagiraba ng'agamba eno system
yazimbibwa L40 oba yazimbibwa Matayo oba yazimbibwa mu Uganda oba kitegeera kituufu nga bajawula ku y'omu China kozi already wagamba ffe kati tufuuse nasa ya Uganda bwe kiri tulifa tulina okugirowooleza mu mbeera eyo ffe anti kati tuyinza okwogera kati nasa juzi yayisiza ebbaluwa ng'erabula abantu bantu bangi ababisoma ne babikkiriza lwakuba ebimu babigaana era naffe bye twogera si buli omu nti yakikiriza naye naffe tulina essaawa we tugenda obbakwatira waliwo neyankubirawo essimu nagamba kankubulire gwe kaweesa okyazawo omusajja asinza masitaani simanya mulina nessabaawo kwero 40 nemugamba ate essaba mukalina likolayo ki anti kati kyekiri kye nakugamba wenenyodde eri Yesu kati kyekiri kye nakugamba nti abantu olwabatega enamba 666 buli omu n'alowooza Illuminati naye enamba eyo eri mu buli kintu eky'amaanyi yabalemu okutega in fact abaddugavu bannayuganda nze kyenyinza obbagamba muyinza okubanga ndowooza mwawulidde Trump bye yabagambye Trump yabagambye nti abaddugavu basiru mwe muliwo okulinda omuzungu abategeerere temusobola kwekolera kintu kisobola kuwangaala myaka 10 nga bino byendeko kati nti abaddugavu tetusobola kulowooza nti nokeera n'omanya nti kino ekintu kankikole kijja kumpa sente mu myaka 5 oyagala za buli waawo kiki kyenkola nenfunamu amangu waawo Trump yagambye nti ffe abaddugavu twagala za donation twagala bintu bya TikTok ku abakyala kweyambula kuzina abantu kubeera mu makyaki n'agamba abaddugavu abali mu America in fact era mu kinoonyereza amawanga g'abazungu gonna buli lwa Sande abazungu tebagenda mu kyaki babeera waka abasinga obungi abaddugavu be babeera mu makyaki ago in fact n'abamu sinti babeera waka baba bakola toli eba shift ye ya Sunday kugambe kyaki niwo waba na Uganda bwamuwa omulimu n'obuga ku Sunday nkwetaaga agwagusulawo n'akunemesa okugenda ku kyaki apa kitegeera naye embeera egenda kukyuka ndaba omuzungu kubanga nze kyenjagala oba ekiruubirirwa kyange nti singa omuzungu bw'aba taliiwo Africa tuzaako ki kubanga ffena tulidde muzungu ate nga buli kintu ekituufu kyonna kiri wano ate nga bakulembeze baffe be batutadde mu direction eyo be batasobola kutuzza eno gye twogera kubanga kati batunulidde wali ekyo kyoyogedde kituufu nze ku bino ebyannaamu neewuunyiza omanyi buli kiseera mbeera njogera ne bagamba ono yeeyogeza ab'omuba ne bagamba ayogera oba lwakuba teyasoma nze mu speech ya luno olukuŋŋaana lwa NAM nalabye vice president wa Vietnam yawadde speech mu Vietnam nga waliwo amuvunulira nga vice president nayogera mu Vietnam kyokka nga yazze mu Uganda ng'akimanyi jaze boogera luna Uganda ng'ate ne meeting gye yabaddemu eri international yansi yonna ng'akimanyi meeting eyo ya luzungu naye bwe yatuuse wano yayogedde Vietnam tayagala kumanya abasajja bawe ennono zaabwe ebitiibwa amawanga gaabwe bagakkiririzaamu nze Museveni kye yayogedde yagambye nti tayagala abazungu kututegeerera ekyo nakyagadde naye speech singa wagyogedde mu Luganda oba Luswayiri oba mu Runyankole kubanga nze nange gwe mulaba Oluganda nze saagenda Mengo nti wali essomero banjigiriza Oluganda nawuliranga music wa Kamiliyoni ng'amwekaka wakiruga oluyimba ndiwulira emirundi ngaago nga ndina okuyiga Oluganda okitegeera kati Museveni bwajja nze ndabyeko ne gundi ono Putin bw'aba alina meeting gy'ayogera nga mikolo gya ggwanga nga kino ekyabadde wano jjo tasobola ayogera mu Lurasha oba owulidde oba towulidde gwamanyi ekyekiwedde
naye kati wano abazungu ne batulaba olaba parliament ba speaker babeera mu luzungu babeera mu ki ne bwe baba ba defense ku kyalo nti batudde mu meeting z'ebyalo luba luzungu mbalabe eyo mu bagaggagagga ekiro eyo batuuza security meeting ne badda mu luzungu now the security ebyo byebimu ku muzungu ebyo byebimu ku Trump byatuvumidde omuzungu atusekerera webale nnyo era omuzungu n'okukuyita fara tekyetaaga kusooka kugendawe oba okujja okunoonyerezaako kubanga akimanyi nti gw'oliwo ku byakugamba omuntu n'agenda okweyanjulira omuzungu akozesa linnya lya luzungu my name is William webale nze sekamati oba abonaabona nabyabona okitegeera kubanga nze narabye bayiziza ebigezo bya P7 abaana bajaguziza just kusoma kwogera luzungu ekyo kye bajaguliza naye saawa zino kati saawa zino babagoba mu katale ka Gowa kati kiche muzaako era obwavu bwe bunaabaluma mujja kudaawo Museveni atulumiza obwavu Museveni so singa twali tusobola okutuula ne twerowooleza ne tukola ebyaffe okitegeera singa ffe be batunoonya eno nti mujja mu mutunde bwe kiri wano teri kintu kiriwo nga ky'Abannayuganda kiyiyizibwa nti kitundibwa mu Kenya mu Rwanda oba kifuluma East Africa nti kiva mu Uganda ky'amaanyi nga bali tebasobola kikola tekiriiwo naye Matayo newe kyandibaddewo bwengeri gavumenti eno gyefugamu bannayuganda ogiraba esobola okuggulira omuntu nemuteerawo eddembe egazaanya akola ekintu ekyo ante kati mukwekengera bwagaggawaliraawo n'atugyako mu nsi wano mu Africa ensi ekyasinzeemu abantu abarajagavu baabasiru Equatorial Guinea eyokubiri ya Cameroon eyokusatu ya Uganda ife wano tuli basiru Matayo nange ndi musiru bwe kiri atonakyo omanye lwaki esebo eriyo ebintu ebimu kati saawa zino nze nandigambye nti twakola ekitongole negamba nti kati gavumenti twagala mutukwasizeeko ku bye twagala okukola kubanga buvunaanyizibwa bwayo bwa gavumenti naye kati ffe ekisookera ddala okuba nti tuli basiru kati gavumenti singa ekeera n'empa ng'eyagala nkola ekintu ekinaavaamu abalala kinayamba bajja gamba oyo yagenze bamuguze baalidde bagenze mu bya politics Museveni yeyamuleeta kitegeera ekyokubiri nti ekintu ne bwe kibeeranga ku district nga kyabavubuka ne bwe bakimanyako nti sente zaffe gyeziri ez'emyogo ezaki mu kuzijjayo abali bano bennyini abazivunaanyizibwako be bazibba ate abavubuka abo ne basigala nga balaba ne batandika okulekanira Museveni okitegeera bw'aba wa ku kyalo mumubuuze sente bwe ziba nga zajja yaziteekawa kubanga mu abasobola omugoba gavumenti eri wala nnyo eri just kubategeeza ne baleeta n'okusayiningako kubanga nze kyemanyi nti bw'oba olinawo nze sigamba nti oba gavumenti empadde oba ki naye gavumenti eno eringa oba Katonda Katonda buli walaba ng'olina ekintu ky'olemeddeko ky'oyagala kyakuwa kubanga sikisuubira nti abantu abasabye nnyo ebintu mpozi nga mubana abasirikale mu by'emisango abo bo basiru bulungi nnyo bo emirimu gye bakola tebagimanyi babeera ku bintu nga bino eby'Abannayuganda ku TikTok kulaba abakazi bali CID ne bogaba magye so eriyo ebitongole mu gavumenti nga bikola naye nga obuzibu bwe tulina fe abatagenda kubibanja fe abatagenda okubibanja so ekyo ekintu ekyasinze okutuyisa abanafu mu Africa kubanga mulimu amawanga ago
asatu agasingamu abasiru otugambe Equatorial Guinea yesooka Cameroon Uganda Uganda yakusatu katusooke tuwummulemu tukomawo tova